Kkooti ensukkulumu mu musango gw'omu ku baavuganya mu kulonda kwa 2016 John Patrick Amama Mbabazi bwe yawaabira General Yoweri Kaguta Museveni nga yeemulugunya ku nsonga eziwerako omwali n'obutakkiriza Abasibe ne bannayuganda abawangalira ebweru wa Uganda okulonda yasalawo ng'abantu bano bwe balina okulonda mu kalulu ka 2021 wadde nga tekyasoboka. Katonda affe mulungi. Buli mu gavumenti okulabika nti ekola kyonna ekisoboka buli munnansi yonna gyali okulabika nti alonda era yemu ku nsonga lwaki kati tugenda kulaba akalulu kano akagenda okuddako Katonda ng'akyatuwadde obulamu nti bannaffe abali wabweru bannaffe abasibe balina okulabika nti balonda. Wabula okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda kakakasizza nga bano bonna bwe bajja okwetaba mu kulonda okwa 2026. Omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Paul Bukenya agambye nti baakutandika okulondoola abantu bonna abali ebweru w'eggwanga wamu n'abo abali mu makomera okukola enteekateeka. Mu kwogerako n'omwogezi w'ekitongole ky'amakomera mu ggwanga Frank Baine agambye nti bo beeteefuteefu okugoberera byonna ebinaabeera birambikiddwa akakiiko k'ebyokulonda. Obuvunanyizibwa bw'okulondesa bwa akakiiko k'ebyokulonda kati oba kkooti yalagira bakikoleko tetulina buzibu nakyo era tukuumye kola kye bamanyi ekyo balina okukola. Ku nsonga eno bannamateeka okuli Matova Asman ne Wilbur Kayuwa bagamba nti bano balwawo nnyo okutuukiriza ensala ya kkooti era ng'eddembe ly'abantu bano libadde lityoboolwa. Ebinaalonderwamu naawe olabe nti ensi mwoli ekifo ekyo weekiri era mujja kuba nga musobola okulonda era bw'oba nga tokirabye nga oweereddwa olukusa oba omukisa ogulonda nga yonna gy'oli nga tolabyeko nsi eyo oli waddembe okwekubira emulanga eri bambasada. Ate ekiseera kye tusigaza ndabira ddala nti kiseera kitono so guno omulimu gw'amaanyi eri akakiiko k'ebyokulonda okulabika nti karegisteringa buli munnayuganda mu nsi yonna oyo alina ebisaanyizo ebimusobozesa okulabika nti alonda omukulembeze ku mitendera gyonna gy'anaaba ayagadde. Ekyabasibe ekyo kiyinza okubeerera kyangu lwakuba kati challenge gye tulinamu nti buli we tuyingira mu process ye campaigns awo olaba obuvuyo bubeera bungi kati simanyi bagenda kukola batya okulaba. Charity Ahimbisibwe omulondoozi w'ebyokulonda mu ggwanga agambye nti akakiiko ak'ebyokulonda koolekedde ekiseera ekizibu bannayuganda abawangalira ebweru w'eggwanga okulonda. Taddewo ku muntu oyo ate tumanye nti oyo omuntu ddala munnayuganda si mu Nigeria si mu Kenya oba si mugwira mulala eyeeyiso munnayuganda. Omunnayuganda yaani akawaayiro 16 katubuulira ku citizenship ow'omunnayuganda era atubuulira ofuuka otyo munnayuganda. Si buli omu asobola okubeera omunnayuganda. Okubeera mu Uganda kyokka si kitegeeza nti oli munnayuganda. Munnayuganda waali era ssemateeka atutegeeza ani munnayuganda. Kakati awo we twetaaga okutandikira nga tugenda okukola olukalala olwo. Ku nsonga z'abasibe okulonda ono agambye nti bano batiisibwa okulonda abantu abamu abaana beesimbyewo naddala mu kiseera nga abeesimbyewo balina okugenda mu makomero okwebuuza ku balonzi. Agenda okulonda ekitegeeza nti n'abasibe banaaba basazeewo nti abasibe bagenda kulonda luno n'abali abali mu diaspora nga bagenda kulonda okkiririzibwa ddala ng'omuntu eyeesimbyewo mu byokulonda okubeebuuzaako n'okubategeeza manifesto yo ne programu yo n'ebintu nga bw'oyagala okubitambuza ng'omukulembeze w'eggwanga. Naye oba kinaasoboka nti bakukkiriza okwebuuzaako mu kkomera nga weesimbyewo sirowooza nti mu Uganda eya 2026 kinakkirizibwa. Wabula wazzeewo ebibuuzo bingi ku muwendo gw'abasibe abali mu ggwanga wamu n'omuwendo gw'abannayuganda abawangalira ebweru wa Uganda. Balemesa mu budde obulinga buno obwa bulijjo obutaliko obuzembeyi temuliiko kalulu naye ate mu budde buli obw'obunkenke tutambula tetumanya ani asinga ani asobola okuvaayo ne idea. Kirowooza nga ba presidential candidates bajja bawa omwagaanyi ogwo ogugenda ku prison ate electoral commission yo yafunayo kalayini akalungi egamba munnange naffe tetulina kyakikolera emikono gyaffe ensibe poliisi yeesazeewo baako kalayini bakaagala nnyo amase eyabo abansibye singa bajja ne bangamba nti Moses oyo olina okukubira akalulu nizakyo okugamba nti Moses nganya omukubira akalulu bwe banzitirayo awo ngola ntya era bwe babangambye Moses gwe nkubira akalulu nkubira Moses ate oba ni musibe ni mu prison sina wenzirukira sina
wezisiza n'abali ewabweru bwa Uganda n'obululu bwabwe kyemmanyi nti nabo bujja kuba nga bubalirwa era bwe baba nga tebabaze bululu batera okugamba nti obululu bubadde butono nnyo nga tebusobola kubaako kye butuusa ku bululu obwabaliddwa naye nga bagenda otuuka okusalawo we bati akakiiko k'ebyokulonda neggulu. So abasibe of balina kukozesa abwongo bwabwe kulabira ddala nti kituufu kye babasuubiza kinaabayisaawo batekibayiseewo naye nga politician ekyo ekyokusuubiza era kyo mukirinde okubasuubiza bagenda kubasuubiza ensi neggulu okulabika nti oyisaawo oli kyanaaba ayagadde. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.